kubanga ffenna twayonona wabula Kristo ye atulungusa n'omusaayi gwe omulokozi. Amajiko ge was like this. Yazimanyi. Was like this. Obwedde olinda ki? Senga bayimbye dda. Tumasenga n'ebyuma tuli mu beat park nga tuddemu. Nagamba mubizzeewo. Mubizzeewo tulikodinge buto. Ne muddamu. Tuddamu buto. N'ogikuba n'ogiwanika. N'engiwanika. And that night, Sategera yagamba. Actually, nakamba kali tugende. Nze nalina waka nambivuddeko. N'agitoba enkeera ekiro. Sawa zalinga sawa satu. Bwebe kuba se yangamba tegena kuba. Yali akimanye egenda kuba. My mom called me. Mama wange nangamba gwe yasindikana voice note sawa zali musanvu gwakiro. Nangamba kali akantu ke mwakoze ne DJ okagenda kuba. How was the feeling? Ngaze ncha doubtinga. Nangamba gwe genda okalabe. Like kijja kyanti kuliko challenge abantu bisatunga mwakakata. Your mama has been your support system. Abadde akwagira. I'm raised by a single mother. Oh, that's beautiful. Yeah. I'm 22. Me, I saw my father in my S4. Huh? I saw my father 2022. In your S4? In my S4 nga zekyalira mwana mulala. Mwana we. Omulala nga siggwe? Nga sinze. Katompadde katugenda otandisa. Tugende mpola. Wakula tawabye kutaatawo. First time you sing your father wali musinyafo? Like okumulaba nga. Ate nga zekyalira mwana mulala nga siggwe. Kuba twamunonyaako ne mama ne kigana. You know N'abasajja batwabaki. So that's why me, I'm always at the ladies' side. I respect them. Atompadde natongambye ekintu kati obwongo bwonna obusi. Manyi like Shiba Karungi, Twin Kama, Baby Mama. Black Legacy na Juba Express back to Sako. The return of the Queen, Shiba Karungi, Kampala Serena Hotel, Friday Abiri August, Emitwala Abiri Okuyingira, Alebad 15, emeze ya milioni 3. Oro kusande ngabiri munyagusta genze ruwero mukisawe, shinzo mutwalo gumu. Booking a ticket yonga buchalaba. Tokomererwa kumusaraba. Gana kumomo pay, hobanyiga, kamunyenye mumukaga 5, kamunyenye 20 kadara. Hoba, gana ku Serena Hotel, John Color Solution, hoba kupa passport, ozigura physically. Hegwanga libande muchimubaro. Nari missing a music ingono. Make way for the Queen. Wetegure bara. Kati bimami ya musaleko na John Rambo byamwe. Biwagidwa Victoria University, Westlake Water, I&M Bank. Right now up, Trisha Safaris, Sanyuka TV, NBS Music, Afro Mobile, Venom Records. Ne Juba Express. Where is a sente munsezi suke chukumi? Bunambiro. Muna Herbal Mouthwash wegendereza agabbe obutakuguza bichupuli bya ddagala erigenda okukulaza n'okujjamu amannyo ng'eddagala ettuufu okugajjanjaba eryakakasibwa National Drug Authority weeriri mu pharmacy ne drug shops baliyita Muna Herbal Mouthwash era n'ewaka lyetusenyesa Muna Munsi y'ennyambala n'enzikiriza we bikwataganira Hijab Nation ejaguza okwewaayo kw'abakyala abasiraamu mu by'ennyambala. Abakyala muli b'amaanyi, mulina obusobozi, muli balungi ate bakozi nnyo. Twegatteko olw'okugenda mu maaso n'ennyambala mu kulyowa emyoyo, enkulaakulana n'okuzzaamu amaanyi mu by'obulamu. Jangu wezzeemu amaanyi ositule n'abalala tusanyukire wamu okoleze obumuligo nga 23 ogw'omunaana 2025 ku Thobani Center omwaliro ogwokubiri okuva ku ssaawa 6 ez'emisana okutuuka ku ssaawa 2 ez'akawungeezi. Okuyingira $5,000 gyokka ne $2,000,000 emmeeza ey'abantu 8. Jjukira buli nnusu eyamba. Hijab Nation, empowering Muslim women. Biwagidwa, Mimi's Glamour Palace, Right Now, Print Creations, E-Corp, Juice Sanctuary, Mami Gadgets, Flory Flower World, Jeje Sounds, Wamune Rashida Veils and Makeup. Tubanjulira
Katogo Collections abeegulidde erinnya mu kutikkula n'okutuusa engatte z'omulembe mu kibuga Kampala. Tusuubuza n'okutunda engatte za buli kika omuli eza Gentle, sneakers eziri original ne open shoes ennungi ddala. Tusangibwa mu kibuga wakati ku Ham Shopping Ground ku Chains of Liberty ku dduuka namba CL37 ne 38. Ate mmwe ab'eggulu mwabalidde empanga tulina branch yaffe eya Katogo Collections ku street ya Jomo Kenyatta Road. Ate ng'eyo tulina kalonda yenna okuva ku ngoye ez'abaana, abakyala, abaami n'ebyomunju byonna. Tulina emifaliso, carpets, pillow, ziduve, blankets, amasuuka na buli kye weetaaga mu nju. Gwe ow'okumpi n'ewala nga weetaaza okugula ssekinnoomu oba omusuubuzi, tosagaasagana, tukubireko ku nooti 77 nooti 88 39 68 oba nooti 753 nooti 23 65. Darome Guluweng Obino Tracker. Sorange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps. Lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets. Lino lyakakasibwa National Drug Authority. Abantu bangi bo balowooza mu ddagala lyaffe ery'obutonde okuva edda abantu bakozesanga nkola ya kizaala ggumba. Mu India omuti guno gukozesebwa nnyo nga enkola eya family planning. Ate era naffe ku Biva Organic bangi batya okutubuuza temirayo nakyo family planning ku Biva Organic tugukozesa. Omuntu tujja ne tumulagirira bulungi bw'asobola okugukozesa. Ate enkozesa yaagwo nnyangu oil ono ayamba nnyo okukola ng'enkola ey'ekizaala ggumba ate nga yeesigika omuntu etajja kuleeta side effect. Era gwe omukyala ayina mugamba nkozeseza enkola endala ate nezintiisa ni mutyono mulungi nnyo okukola nga birth control method ate eri reliable kubanga properties ze tezina bwe za affectinga reproductive system ate mbofu n'ebizimba ate ozibikira enseke ate akuyamba n'okukelenzinga oyagala okuddiramu okuconcevinga tekikutwalira na budde kuba kikola boss ku basajja n'abakyala okusobola okukola nga spermicide. Kati gwe munaffe abadde teekateeka babadde ayagala okuba n'enkola yonna munakyo therapies osobola okukozesa ebintu ebibwa. The views and opinions expressed on this channel are those of the individual contributors and do not necessarily reflect the official policy or position of Shalom 256. Any content provided by our contributors is of their own opinion and is intended for informational and entertainment purposes only. We encourage viewers to conduct their own research and consult with qualified professionals before making any decisions based on the information presented on this channel. Tamenga jeri. Kala tojita. Ntubya Jeff man. Bako Shalom. Era kwe tuli mpala tulibyamu mpala mbuza loni lwaki. Oba yafunye omusawo. Akwate kokwati endongo ya Uganda gwetaza ga Shalom eddogo. Abantu bakomplaininga ku ddogo mu music. Ndio mwiririka kati chichichi bogende bulyambwe ero lyambwa. Ngato nafuna worogera. Ngato nafuna worogera. Ogenda kumfunira. Sina musawo gwe mmanyi. Bogende bulyambwa. Welcome to Wache mubyega. Shalom 256 is happening bwe tugamba. Kaswera kigamba is happening ngomanya ku Shalom 256. Nzali masogo nze Shalom Haddad Kawes. Gwawulira gwolaba atana subscribinga please subscribe ategwa subscribinga notification bell giseko kwa Global nga ofuna each and every upload. Isitamblanze kanta banange aba Sorange Women Syrup yono gwolaba abakyalo muzwanga muri mu nsonga abamulwala temukole mu jesi ba olokubanga muri mu nnaku ezeza fezo omwezi ngenda mu dduuka oba supermarket oba drug shop yonna omugambe njagala Sorange Women Syrup akakanya obulumi yona bafana bwati yakaswa National Drug Authority ekitongole kyekkananya amadagala mu Uganda nebweru afuluma gende mtwanyagande tutwage mu mpe Sorange Women Syrup mulimu ne padi gyolaba eno etasiiwa kenja olote siwa tabina terikinga padi nude ne pantliner aga osubula Sorange ku namba esimu 0774499894 0774499894 ye Sorange Women Syrup akakanya bulumbu abakyala nga bali mu nsonga mpola mpola. Onako yalo sirinzeka nina omukisandi ne omu ku bayimbi abamanyi mu ggwanga naye nga just ekifu ky'abakutte ekintu kyamukutte kimunywezezza. Ndine Loni yo muwandiisi wa nnyimba muyimbi
Ebintu bikyaganye nga omanyi Uganda oba batajja baje bali balokole simanyi jajjawo gyali jajja wange kale jandi wadde akuyambako n'akutambulirako gamba kasenga alina Grammy ndineronyironyiyo ladies and gentlemen ziri mmeka mu Uganda jo baleseemu 2 abavudde mu America tuzirabako ogamba okyalo ni kyekiriwo sigamba for starters who's Lonnie yagwira amanya gagadala nze Nsubuga Ronald ndi mwana wa mamba amanya gagadala Jeff Chiwanga ayomba sajja namukola ki ntambi arabye byebyo nno Nsubuga Ronald muzukulu wa Gabunga ese oli Muganda ofana Abanyarwanda ndi musajja Muganda esirya mamba amazima jigenda kyogamba otya sigamba ngira bonsanze bwendi oli wagana okujja wali obubumbe mwatekawo bwa asimanya wajjajjaawo ate wajjajja wange kuno kukyanja olabake waffe tolinaako wa Luganda Kampala nze wa Luganda ali e Kampala wange nze wa Luganda wange ali e Kampala ngotana bambo asenga ali kiwatula ali mundeba ali wagwo wa Luganda ali e Kampala buli omu ali bibye buli omu ajali jali ayiri babulamu bwe bakuzaalawa nze ndi mwana we Mukono wanene wa Bruno Keta oli mu Federation Bruno Keta abatwala atutwalawa atutwalawa Bruno Keta akuli abayimbi b'Mukono ku Federation toli mu Federation sibanga nayo simanyi na bikibiriyo kati onofuna otya ebirungi ng'ekintu okyewala sira kyenneewala naye just sibeerangayo simanyi kikikolebwayo mu Federation singa kyemmanyi ate ng'oli muyimbi tekitegeeza nti okuba omuyimbi olina okuba mu Federation anti olina obba nabo tutambuze endongo yo ne tukola ki gwakalaba ndongo mmeka ze batambuza ng'ebesingidde ku Federation abantu bawangudde abantu bayimbye wanambi ba Federation bakola bulungi nnyo bakole nange sibalinaako tabu lwatogenda mu Federation no joining actually kati amazima amatuufu sikulimba sikukola kine simanyi nabo babeera we bakuŋŋaanira babeera mutundu awo mutundwe mbaagaliza emikisa emirungi luliba olwo nange ndigendayo sibalinaako twakwitanga kuyimba naye wakuba oluyimba yali etandisaawo wakubira oluyimba lwaffe newemba simanyi naye nga simanyi sigendangako ku Federation kiba kibi nnyo okgenda ewantu nga tebakuyise Shalom abanza oba tebakulaba nga tebandaebiseera ebisinga oli artist osiba omolodinga nte bukima kati gwekyogamba gyonsanze ndi sijja nkusanze naye president wamwe abaye Mukono Bruno Keta yabatwala kirina president tabanga kirina president gwe mumanyi Bruno Keta banko president wange Bruno Keta mumanyi nka muyimbi ositegete muyimbi akulira abayimbi b'Emukono ab'Emukono gwomanyi otya nti Mukono nyinza okuba mpita namu si bayimbi b'Emukono mama ndakwana waliwo ekiguddewo kindly confirm bagataddeko received with thanks notandika okuba obulango ntambi tansabako ate ntambi tonsaba ku ssente zino wadde gwayiyiza ddiiru mpola lonyiyo endongo ya Uganda ogiraba otya what are the adults you face mwenga abayimbi abatandika obutandisi ng'oggyeko nekyeddo kati ekiri ensanyi omuli gw'osajja agamba eddogo lingi do you believe in witchcraft gwe tokkiririza mu witchcraft I don't ndi ggwanga ddonde oli ggwanga ddonde neddira kika kyanvuma ndi mutukuvu oli mutukuvu teri ddogo eri Isirayiri kale zesaabyo tebiri ebyo naawe obuzibu nange ndi ggwanga ddonde ndi ggwanga ddonde nakyaliza Pest Vibes muyimbi muto nangamba ate mwe upcoming mwennyini mwerogana mwate nze siri upcoming mukwano siri upcoming dear kyawukanamu dearly Shalom tewandide se wano nga tolina kyommanyiiko mu ndongo ya Uganda kuba mu ndongo muno mulimu abasajja abayimbidde n'emyaka 10 nga talina luyimba lw'osobola mugambirako nti yayimba oluyimba bwe luti but I've been in this industry for 2 years and I have a hit not one
Shalom Chemanyo manye enyimba zange ziwere 2 oba 3. Terudi kumoro. Yeah. No, not that. Naye I'm a rising star. Okay, so not upcoming. Rising star. Yeah. Wali anda rising kati myaka 10 ngaacha rising. Sibalinako buzibu nze mu industry mazemu emyaka 2. Emyaka 2. Tatandika mu COVID nga yakagwawo. Your song wasn't for last year. It was 2023. Those are 2 years. Yes, katoli myaka 3 mu ndongo. Omanyi okubala Shalom. 2024 nakwanira omukazi nga tukuba kayimbako I'm your soldier. 2023. Tuli mu 2024. Ata kaliwa kayimba 2016. Not really. 2016 nali mu P6. Tumale ndowooza je interview kumewana. Tetugenda kumanyirwa kumacha omuntu omulindako obudene buwunge. Shalom sawa 5 ez'okumacha omanyira omuntu. Walayi Shalom 2016 nali mu P6. 2016 ali mu P6. Nasoma. Oyina emyaka emeka? I'm 22. You're 22? Yeah. Kati wanyina emyaka mu P6 2016? 2016. Sejjukira nego kyomanya we nali. It should be around 12 years. Yeah. 2016 12 years 17 13 18 14 19 15 20 16 2021 17 2022 18 2023 19 2024 20 2025 21 Ncheka kisoboka bayidhawo. Ngoli mwana muto. Ncheka kisoboka. Kadi wadoza nkulimba. Nkwendaga muntu. Retandalo. Nonye kifaananyi kyayo. Wanzo bagikwatamu. Ndaga muto sagikwatamu. Bagikwatamu so fam amuntu ongeza emyaka, awamu amanyi okuongeza emyaka ngonna byogenda okufuna. Bichobo manya 222 gwe gyogambira nzi nali nkola senior 4. Ngolo netegeka nve ku ssomero nzije nfe n'enseene era olwamala okusomamu awo byensomye nendaba nga ntegeera nnyo. Byalimu ebirali okola senior 4. 2023 nenzija mu ndongo. Campus. Amala senior 4 teweyongera wa branch nga branch. Nali swakusoma, nali swakuleka byentegeera nengenda mu bye sitategeera. Lwaki wonna yali osobola bitegeera nga sobikola ku level no bitegeera n'obiyita. Nali n'okuyita nayita. N'okuyita tekitegeeza nti nti weesibe eyo ng'ate olina by'osobola. Okuyimba kutandikira wa mu kyaki wali mulokole waka mami ya muyimbi? Kuva nazaalibwa nze ndi muyimbi. Yongerayo amazzi mima. Nazaalibwa ndi muyimbi kale. Mama yanzaala ndi muyimbi. Mami wo? Yanzaala ndi muyimbi. Kati aliko okuyimba ku myaka emeka mu kibiina ki? From my primary schools zonna ze nasomerako nali nnyimba. Namba bine by'ekinnansi kati lubaale mukwateko abaana b'abalongo wagiraagiri abange. Tekiwa kyoyagala nnyo ennyimba z'abalongo teruyimba lwe sitasobola yimba. Osobola ez'abalongo? Ndi musajja Muganda. Soko yimbe luno olwa byandawule bijja bisamba endeku byandawula jajja ssebo byandawule bijja bisamba endeku. Kati muhala weegaana obuwangwa bwo. Twabikola mwe mudiddi. Buya tosobola teriyo mudiddi gye bayimba nnyimba ezo. Twabikola so back then kati byakyuka MDG zakyuka kampala. Ana akubazi breakdown balls bend over. Touch it give it to me. Fe twakubanga ezo zinanka ezo. Byandawule bijja bisamba endege byandawula jajja nyabo byandawula yimba tute bajjajja sanga banakwatirako. Kubagambyeko nti dija sibalina. Kubagambyeko nti sibalina. Nawe nabajjajja. Teri atalina bajjajja bwe. Kati otandise okuyimba. Endonge bizibu etandika ekya wakati kati ndi serious kati ndandise music wa serious. No, just I left school. I'm a senior 4 during that period. Vajitavaka. Ngandi waffe. Ngandi eyo simanyi kiddako nenga ngamba ngenda kuyimba. Ngamba ngenda kuyimba. So nemberawo nga bwengezesa bwe ninda nkola byenkola mpola mpola. There is waliwo gaye kati nga my TikTok eyo man nze njagala nnyo. All this started on TikTok nga otekayo clips ng'oyimba ng'okola ebibyo. So kati netandika otekayo videos nga nyimba nenga ngezaako bintu byabalala ntekayo mento nenyimbamu. So kwavaga yeyandaba nantwalako mu studio.
it was my first time to hit the studio. Katuya wenafunira omukisa netandikogera mu studio awo omita Ben Morgan Press Records era je recordingira. Era ng'oli mukono eyo? Nga ndi mukono nga je mba nenzija ne recording. Then nampo omukisa gwa recording ennyimba ezo. Satu ezasooka. Ennyimba ezasooka ayimbanga z'abanyi ezo ezakumanyisa abantu. Ate lulimba lwa muntu lwe nayimbanga ne lumanyisa omuntu. Just nti nayimbanga naye omuntu nagamba you have vocals. Anazifisha z'okubeza wakubanga akame wangu ni wangu birikize nebigendera kawo. Eyo like olimba kamili ennyimba za kamili zinyuma nnyo. Soka nkubiremu wangu ni wangu. Oyagala nkuyimbiremu. Wachitonsabeza kale katuyimbe. Soka tusakata lwa kamili. Wangu ni wangu taijikiza na mpendiwe wanga uli chitendero changu moyo wangu ndiwe chite ajina ojua otangati ngolipana kucheza mai mambo mbili mambo kuyambio wangu penzi yona na abantu bano uliro omwana talent bwana kugamiti ni nandoga eryo dogo nze naso ngakigamba nti bakuloga tugenda mpo ina bi kunnyonnyola bulwaki bakuloga njagala nyibya ka King Sa kale ndakubya ka King Sa tuve wano tugende mu manje je tugende nakauka tuliye embuzi Mrabye mima. Kiwala kisabagala kirabika kiri mu. Ati katugwa basaba kyomanyizi nyimba za. Ati nkubira kwagala biri. Ganga Shalom. Wala janjosha. Naye Jim si wala bantu babi. Aizo kunja Samira Jim. Shalom mutoja mwenge. Tonya mwenge oli nganza. Nywa twagala nyeganya mu kamera bagambe nyimba Bible egamba mbere nga besimbu je muri. Ibwachi kidogo wachieganya. Siroga. Tologa. So nyakamba ka King Sa. Akasingo kuleanga gwe. Lonyi aka King Sa. Kemba mweza mugambe. Shalom music erese. Evumbude. Teba mvumbude. Ankuvumbudde. Mvumbude wa sha. Onya bintu byakwata. Bintu byakwata. Ngoma ni choli. Wala katonda amanya ambuledi ya food. No. Ne batwalo nyiro. No, Shalom kiri we kiti waliwo kintu kyemugira. There is what they we call time. N'okunyigiriza entuuko n'okuba mukaddeko okitegedde tutera okubeera awo nga just akaddeko tekanabatuuka n'owuliranga gwayina akuloga n'owuliranga gwayina nenga just it's your time or timing bino ebintu by'endongo byakugezaako nakulemerako n'okulogamu n'okusaba kituufu era birina okubaamu naye abantu abamu kitwala nti tulina okulogamu n'olusi tekwetaaga kulogamu sometimes tuba kuba kwezuula neweezuula okitegeera Shalom kituufu eddogo mu ndongo mweriri sijja kubalimba mweriri otandise okubikuka mweriri olwatuuka no so olwatuuka mweriri weewaawo kibi kyogerwako enkolokolo si mmere oli muganda mweriri katuge kayimba ka King Sa akakunyumira kwa kanoko King Sa wakayimba nyimba zonna zinyumira gwe sironda nonde nyimba za King Sa nganjagala nyingi gweronda nzewe kyoli mulungi wenna tolina wakukyama ati no that's not the song. That's not the song. Yeah. Mukwano gwange nsabanyumisiza obulamu. Mukwano gwange nze nteeka mu kikapu. Njagale kunjawule ne mu balabe. Oli mulungi okufa. Uweno masoli nga chakulya nze sirina alo pick up your phone you say alo obudde bugenda mukwano gwange sabo bannai njala wali yabwa oli mulungi okufa tolina wakukyama. Enyimba nyingi ezindi mutwe. Enyimba nyingi ezikuli mutwe.
Kanoba olooto oyimba. Nkyali ne Lonyiyo oli muwandiisi nzo banki kusaako. Muwandiisi ate nga muyimbi. Ali eyo ng'alumizibwa amannyo n'ogwenkutte ye Muna Herbal Mouthwash yasabikibwa bw'ati tebakufera ebintu ebidagala by'amannyo ng'okiguze mu paaka oli akikuwadde nga baasi esimbula funa Muna Herbal Mouthwash alwanyisa endwadde z'amannyo, amannyo agaaguba, amannyo agawunya, amannyo nga galimu olusaayisaayi ng'osenya gasanya toli abyokya funa Muna Herbal Mouthwash. Musange mu drug shops ne pharmacies. Gwaye buli wa Uganda ebintu by'Abanyaganda ebitukira bagee mumpe Muna Herbal Mouthwash afaana bw'ati tebaguze ebintu mu baasi ebikolanga Muna tibakubba ono ye Muna afaana bw'ati. Lonyiyo bakulabye ku performinga ku TikTok biki wali wandika ddaka ennyimba zo ng'oziina? Yeah, I wrote my songs when I'm nga ndi ku ssomero nze nasomanga nkola byange. Kyemanyi mu lesson za chemistry mwawandiikiranga ennyimba wali backbencher? Sha okibuuza ate nali backbencher naayita obulungi. Osiba kusente kakyemanyi mu chemistry mwawandiikiranga ezo ennyimba nga tobitegeera. Kale kiriwo ekituufu. Organic chemistry kali akusumbuwa? No, chemistry namuyita. Wafuna pass credit? It was a credit. It has to be a credit. It can't be a distinction like us. Muto wala Faduru sagala kuruisa. Kali wafuna results ziri mbeka wafuna mbeka. Mukambanga teze. Ne mawuli pa kati. Ngonyumidde akantu. Akobwa oba mutafaduru ye kabaka. Emotoka yine eri wano jabi eyo. Yesa yenjeru empyeri wo yokka. Yokka. Kati ebekwa sanga meka. Kalo janja wako ne byonkeberira. Mayaka kyo yekaya yatege mukazi abajamanyi Faduru. Yakole mutoka za abajamanyi mwano. Mu Uganda mulata kufera bajafuna makanika wa wishi. Bamusa ku toilet muje mutatwalega abavu. Nze mvuga convertible. Mvuga convertible. Nga wazijja mu kuyimba ba mu art. Convertible open roof. Tojimanye yaffe abayimbi. Yeri open roof. Jiro tula. Abambi munyamu kama keta comfortable. Open roof. Convertible. Yeri. Tomanyi. Naimba nyebine masiri muyimbi. Fair. Je mutambuza. Fair convertible. Go kyomanya bayiba singa tusoka vuga convertible. Open roof. Enyimba azina mutwe. Esebera kuli. Agamba bigere. Esebera kuli. Convertible jategeeza bigere. Asibigere. Teri muyimbi atambulira ku bigere. Tuyine ya esebera kuli 24/7. Towetaga kugula odi twetaga kola. Tude ku mulamu Shalom. Obaddo yagala ki? Kati nyimba gaya kwebe ku TikTok. Then natwala mu studio. Prince Records natandikira recording. What was your first song? How was the experience in the studio? Olimba katulimba na soko recording. It was One Nimba Love. One Nimba Love. Yeah. Lugenda lutya? Najuka nali mutungula munyowe wanimba okwagala. Natenga nduli. Mirembe jagwa that song. Haize ndulidde kati lwalwadda. No, like na recording luli mu kusoka. So kati oluyimbe bwanya show ya music. Kasavu kanyamba abantu bawe balage kitone nzishambulako. Najuka nali mutungula munyeno wanimba okwagala. Kale mirembe jagwawo nze nane nkugu kufa lwa kwagala kati ndi mutono nnyo lwa kwagala nze safayo gwe wanumya ne kinyigane kinuma okufa wanimba okwagala mazima sente sirina lukyulu omwavu wanimba okwagala wamfere chikwangala ate wanjagala ebyaddala no bibi wanimba lavu era dobozi okola likole abantu bagendera ku nsozi ekawempe mayinja ne baleekaana gwe dobozi olikolerawa eddobozi waliwo ebintu ebimu nga Mukama akuwa bubi ngwe sikola nko kudobozi bukyanga nzalibwa wallahi. Oli serious? Wallahi. Sina kyenalinda. Era sina prescription ya dobozi. Abantu banywa hani omuli omubisi n'amenvu ne lemon. Ne tulyoka tukasuka baga kasuka. Ebyo tebiriyo. Ngano pandemic. Ebyo tebiriyo. Era sibikiriza. Kati how was the feeling wali mu studio your first song? My first Charlie song. No, like sigamantu nali social recording ako. I had tried out ngava kusomero nenzirukake yo ba urban beats.
kati obusente bwakwa mpaka kimanyi nga gwe okola mu music. Nali mumba nga nfuna mu kasente awo nali nfuna sente nga sina bya zikozesa nnyo nga mumba ke onengera nfuna yo sente zange amalo sasulako ka fees awo ninstwalako mu studio. Kati okuba olimba alikuwa ku CD watandika kwa olwenyinyi yonyo wanimba okwagala nalu recordinga ne Saluta then recordinga Soja ne recordinga n'olala baluyita amakungula lwesi nabadde tabengenda okuta. Soja ali wamuwandika nyango tali mu ssomero. Namuwandika nali muwandika that was the period of your name olumba nasemba wandikira ku ssomero. Are you serious? Uganda nsimbi no ane talent no wango bona ne chemistry. Chemistry namukola ne mmoja. Tina byali kumenyera bwerere. Byali tabimenyera bwerere. Sengali mu nsenda la sengali mtabani we nganza kujala kandi abana bange. Mubuza kicho lya kyo feelinga. Batuka ku myaka ejesalirawo. Basi muza mtala musomero lya music. Nesalirawo natuka myaka ejesalirawo ne nesalirawo ne nkwata kyenjaga. Did your parents allow you nga okay, kati ogenza mu studio recordinze I'm your soldier. Balu kuwa CD. Tebakuwa balu nsindikira actually they just sent me the song balu it. Nalu kuwereza. Waluzanyamu how was the feeling? You know enyimba zino kayo bazikuwereza nga bozima zo dikode ndikya gobolo liwuliriza nnyo. Osoka osozibusa na masa actually. Mugamba baluna kolo baluna you be without. Kati omanyi kalisha romo ekintu ekisingo tutawanya fa abayimba bulungi kati wekikwetera okuloza nti obanne nandoga obanne nankola biki tabayo just wanongo ofunye oluyimba that part edako after getting a hit the promotions bichero obuzibu tero sanga nti sharo you need to promote a good song. Yeah, seriously it's needed. Senga swang state kamusende its promotion. Ekintu we kiba kirungi kitya kyogere kikuba abantu. Ekintu ne we kiba kirungi kitya nga tekifunye marketing tekiba kirungi. Bagamba nsibambi edibya mutere. Nsibambi edibya mutere. Ekintu kiba kirungi kitya kituufu bwe kiba kirungi kijja vaayo olw'okusinziira ku energy aliwo nti abaddewo mutono but nesenga energy abaawo kituuka mangu osegera but obuzibu tera okujjiraawo. Good music tuba naye ng'omulina mugamba lwe nenyimba bulungi nkola biki but waneeno waneewaddakaawo in the promotion and patience mu bantu abo manya abantu ba promoter be kali ba management za Uganda tekyalina nazo obugumiikiriza baagala nnyo kino ekintu ekijja amangu kitambulirawo but ate ba artists baba bagezaako they are established nga baddewo emyaka 10 management zaagala bayimbi roje nga yakikubadda no like gwe bakugezaako mbo onya banga oli oyina kubanga oli has been there for over 15 years 10 years okumulaba waali okuba nti ali established sigamba nti yajja nakuba wala kati mirembe gy'abaani gy'ababobe mwalimu ba master blaster ba teacher ba MC Fish gwetero chaza MC Fish baji ali mukazi yakwate ekiriga nate bali ababoda muyimbe najisawo bakubanga by that time bika toso amuleeta leero nakuba but aziza ziona so tegeka Serena ne tujura Serena ne mujanga taina luyimba lupya lwatadde just because inti he was patient on himself na releasing a good music nga gwa focusinze on kati nze music gwenkuba kati Shalom ayinza okubanga ogamba simanyi oyina nkuloga oyina kukola biki but ne wayita emyaka 7 Shalom na music oyo kwali nga tosobola yadde omukompeting nga tosobola yadde okubaako kyomukola nti you can sit and grow with an audience nti osobola okutuulaawo n'okuba oluyimba olwa Soja nti naluta kituufu naluta 223 but still now when it's played you call it a song ninga by that time waliwo ennyimba ze baata nga zaakuba ne zikuba n'ogamba boyi oluyimba lwali lukuba mwafulira musala kyekimu ne bazabaza omwafulumiza ennyimba no not really bazabaza yali akubye oluyimba lwe lukaddemu awo era time wali kalibenze wenatera oluyimba lwange waliwo ennyimba ki waliwo ennyimba ezaali eni ezo ennyimba ze ezasooka ezo enze yaleeta titokero betanyumya emboozi y'enkola obaawo niwaliwo kyayiwa enjaye nga weziri zikuba bane oyafa okitegeera bamukomya no tebaba nti bamukomya bamukomya naye kitengezako kugamba you cannot play them now
but you can still play my music. Oshegera. Music chibako DNC jolonda. There is a day I met King Sha Chop Life. Trying a grenade. The words he said, yagambe bigambo bino. Bana mwe endonge no teba wabya ne mwagala eby'omu bwangu ne muyimba ennyimba nga zino. Waliwo omuyimbi yaliwo sinonda bad way. Yayimba mbuzi nze pa ku kabuzi. Honestly King Sha tayagala kintu ekyo. VIPGM. Takyagala era yagezaako kiyimba namugamba tosobola kuyimbayo kintu kirala. Wewava onayogera ebigambo ebyo. Nagamba bana mmwe endonge eno tebawabya ne mwagala eby'omu bwangu nti okuba hiti okole biki. Febe mwegomba kati tuyina ennyimba twaziyimba. By that time mulirwana osodde okuba kati ne lukola sense Gundeeze n'omuleta ku mukolo ng'ombetedde ku Gundeeze njagala nyimbire Gundeeze ne by the time yazifulumiza ate muzikola ki temuzitegeera nezijjanga zikula naawe. So there is an audience you can pick n'obaako ne audience gyoleka kati bino bya kati kuba ekibala leero myezi ebiri egyo wagireka. Egyo nagireka. I don't know how long it will take me, but I believe in myself. I will be a star. Sifayo. That's beautiful, eh? Yeah. Sifayo chi audience jengenda genda nayo, but n'abantu bempereza music wange abamufuna. Shalom sagala nfune abantu 200 nga ina kyose ngenda sigazaako abantu 2 in the next 2 years. Bagala lesi ofuna abantu 2 ojengo bazimba. Njaga nfuna abantu 2 manye at least ngenda sigaza 2 ngenda kwa 2 ago nsoga takera 2 amalala nga wayise nako. Nicho kisoboka. It's all about the audience you want and the music goyimba. It's not a mass nti nino okubeera buli wamu, but the people I have to choose. Si buli kimu kina kuba kikyo Shalom. Oshegera. Si buli kimu kina kuba kikyo. N'osofuna kekyo kikola ki? Ekikumala. Oba ekikuyisaawo. Ekikuyisaawo actually. Oshegera. So akutunulira lwaleero lwokka nga wali onolwencha. The music industry bwokola ekyo n'otunulira olwaleero. Tufosodde ofuna olwaleero. Nenjagala nnyo kale olwencha. Mbere nga nkyalina respect. Basajja bamisa kisemakula tebalina nnyimba ze batakati. Ne ekibanjagaza he can wake up n'agamba ngenda tegeka Serena. Nolaba abantu nga they are cooperating. Nakwegomba bangi. Oshegera nga talina luyimba lupya lwagenda teekayo nti agambe nti tugenda mu gundi. Tugenda mu concert ya luno luyimba. Togeza n'oŋŋaana n'oyagala omulala. Nengeze ennyimba yazikuba by that time ayinza okuba teyafuna namu nnyo. Tebafunamu kemazima. He had respect panawo. Classic. Aina Oshegera bwayogera tosobola kugamba yayogedde ki. Laka tuma respect papa. Oshegera oyogera otya. Kanyama muri mutukuza. No, nze njogerera ku kyange. Ngalonyo. Sobola kera ncha ku macha n'entandika kuwemula wala inti ze ziriko ze zitambula. Tosobola kuimba lumba luwemula. Wallahi sisobola. Gikwateko. Najikuba omula bino. Round mukaga kaka katobala na ku TikTok awo. Kwe bali batambula. They gave Paku dido donati paku dido kwe bali batambula, but it's all about the audience you wish to have. The target audience. Olaba ekintu kino kigenda tumenya nnyo nti Shalom namwe abandi baddewo okutuzaamu amaanyi. Tubala fuyamba abaloga mwakoma. Abaloga baakoma. But nganzo muyimbi nze nekkiririzaamu kubanga eddoboozi ly'ennyimba ly'amaanyi. Oshegera. Nganzo muyimbi nina okwekkiririzaamu ningamba ebigambo byogera naye tebigenda nkunyinula. I have to stay there. Nkole ki? I respect myself. Mbeeko kyenkyuzinga. Naye kuba kusalawo kwange okugenda n'ekiri ekitono tulina olugero olugamba kulya ggi kwesubya muwula. Ba VIP gimo besubya muwula. No, si kwesubya muwula ayina kyafuna. Sigamba nti oba yeesubya muwula. Naye like chengezaako kugamba oyina ne wokasulya nga tosobola kudda kalonda. Okimanyi nti omuyimbi nga yayimbako obulungi asokera ku macha nadda n'ateekawo ennyimba 4 nga zifandinze bulungi nga nnungi nga yayimbako obulungi yali ayimba bulungi oba n'abiwummulamu ne tumala emyaka 5 nga tumulaba ku ssiini nadda n'ateekawo ennyimba
nagira okimanyi kati akatugeze dokita talina luyimba lutambula kati Dr. Chameleone naye waali yakubye shades of Kampala John Eboga bwete oshegera asookera ku macha nabuli emyaka emirala 3 nga talina luyimba lwatadde nyuma natuita kati namala nadda atuite kololo namala nadda no namala nadda nate nyimba nnya nemufunako ennyimba nnungi 3 nemugamba ezo nnyimba okusinzira ku legacy gye yazimba na ku kiki yazimba n'abantu ba selectinzeeko kati nange na audience gye njagala okujja nayo naye ekintu ekirala ekibeerawo at this time nti kale ne management ezijja zaagala ebintu by'omu bwangu oba ekyo kitayinza soboka mu bantu abamu okusinzira omuyimbi gw'osanze oyinza kunsanga nga ndi vocalist nofuna management ya dancehall nonsanga management eyagala simanya mwagala bakuba kigundi tekigenda soboka audience gye njagala ebeere ng'etuula mu Serena okisegeera gwe naali eyo si yakusondera oyagala engoye ennungi ez'omulembe engatto bed cover suitcases duvet emifaliso byonna ebikwengoye kwambala misipi egy'abasajja nkwanjulira abakatoo collection na sponsor baffe basangibwa ku Ham Auction of Liberty edduuka CL 37/38 ku 0753 0023 ye namba ya Katoo Collections abeggulu mbasange ku Jomo Kenyatta Road babeewo mpolampola kwambaze ngene kulaba omukulu abagende gulu mpolampola agwanya kyotunda oba kyagala okugula nkwanjulira naffe aba www.openmarketuganda.com bagula teekayo kyotunda kyonna teekayo essimu epiki emmotoka ente babenga bakigula enda wanya kyagala okugula genda ku www.openmarketuganda.com gwalebe lwa Uganda ali mu Uganda wonna woli olimbaalo oliiganga America osookwesa www.openmarketuganda.com naye nga bikutuusaako mpolampola nkyali ne lonyironyiyo bakuweereza akayimba so kati oyajja kutubuuza naye kayimba kike mwogerako awo ana nsooke mwesimu kanatugeba katwakangemu awo obetukula tugera kayimba kafaaka Amio Soja akanfunira omukyala oyagalidde ku nnyimba zanyu oli kinnangira paka kufa mubeereyo ne mwegattira ku nnyimba zanyu naye okuzikolera challenge nga ndakwatya mu nnyimba zo oyagala mmale kunoonyeza kawumbi nekyalo okimanyi ekitumenya mu ndongo muno nti nammwe bannamawulire be tulinawo abaze ku generation yaffe temwagala tuteekawo naye kati kankugambye Sufu Kasuku aluddewo okwo mu mawulire gano abasajja ba Kasuku waliwo abasajja abalalala abakuze awo abakuliriddeko mu mawulire muno okimanyi baateekayo abayimbi abali ku generation bateekayo ba Eagles ba Firigo ba Kameri babayina nange kyenkola wano siri mu kuteekayo bwe mumala kati wano siri mu omulembe gwaffe guneeno okuvaawo omuyimbi agenda okubeerawo emyaka 10 nze nga wendi n'omusobyo kiyinza okuba ekizibu mu tekisoboka wallahi kiyinza okuba ekizibu mu naye abasajja abakolera abayimbi baabwe buuza challenge nze nkola challenge ng'obeera gatali na muyimbi ampase kati kamugambe ng'obeera ku rediyo okwo jjajja n'ateekako rediyo ba maama ne bakunyiya Eagles ne bakunyiya kankutendereze ssebo oba okyali awo naye abakazi mwakafa obubi byobonyabonya abaana bisuzanye balo oba okyali awo ne balakabongeramu bwentereka engoye mu kesi kitegeeza ziba zifuuse za kesi kale oba okyali awo ne baleeta abakazi twalaba kuba ne woolaba akulya obwongo okitegeera byandibamwe nkayana mundeke switya nkuba muwase alaba oshegera oba okyali awo wallahi billahi siba mukwana ate bayawukanyirawo oshegera kangule nkyakasale wanange ngogamba kyetuufu bisoboka oba okyali awo ngenda wallahi tebatwagala batusosola ng'oli mu kyalo eri okyalina mwana muto n'oli oluyimba olwo ne baluddamu o mama kambenga woli o mama oba okyala kkiriza kankuwa okumpi wano tubulaba ennyimba ezo wallahi busanga omwana muzikuli mutwe tezikuli mutwe ntulwakuba wali olwagala bazitukaka bazikuteekako naye waneeno wallahi ne bwojjanga oyimba
kebera TikTok yange nze kasta if the song is nice nkola challenge kuwerera obive ko Shalom bwana ine Sankubulira. kalaika nkambe Shalom nebo jango yimba nga Loni loni siba ku live zo kali no buzibwe nebo jango yimba nga tolina sente kate bojja nofuna kwatira ko nga alina sente kali no lutalo lulala mu Uganda tuna kujango ina sente kitwagala bayinamu bojanga tolina lutalo lulala tukwatibwamu ekisa nga bambi bambye bantu kanze nakola chenjo waliompa date kumya price challenge zo Shalom waliompa date kumya bakwecho boba kwecho logamba kali bambi senga dalina sente kali nofuna wo mugaga akwasizaako kati bwotokayo ne bachegera nti Loni aliko good aliko mugaga kati mukamiza basoka baga wogendayo nga gwe Loni agamba ngina laba manager wo. These people nabo batukane babeera frustrated. Njana inako omuntu yanyambako DJ Magical Case ano Magical kate ebiralamu Magical kebiralamu wetugera mwogerako mu seti ye watu ino mwogera kutamwogera ko interview tujiddamu buto mukwano jakole hiyo kuyimba kayimba kafe abantu abajaga nakambe kayimba kyamba akerabira kabajukiza kayimba kafe kenakwanira ko mukyala wange ekyo kinangira pa kufaneta kayimba kange nete mumpanga ya debiri kayimba twajjamu n'omwana mukayimba kako etwafunamu omwana afe mutani waffe gyali Jaden Amal mweshimye nanyi ni kayimba ndi wano akasoje kusema 256 your story matters. I wanna take you out for a 6-month holiday twice in a year. Baby, come near to me. I wanna be your daddy lonely. Maimuna tongi wa mukwano ze gwe ndoza nkuli yo mukwano. Yeah, I'm your soldier. I wanna be your soldier, girl. I'm your soldier. Hey. I wanna be your soldier. Nyamba za kombati undeke okumabari funira kombati pere wao kumabari alo muntu ndedogozi olenye dogozi wallahi kati wa Shalom kyenso okusaba nayo mugaggo omubwati tufuna omugagga omu bwati ye mwana kizwe kiriwo kana n'abasajja abantu galirinze mu ndongo bafunamu basayininga bakazi okimanye ekyo bako abayimbi abasajja acho mukazi amwangwira amulya wa manjinga mwana ebigambo byemuwulidde bigambo bya Shalom ge mazima kati was the feeling kati ozulira mu kati akayimba kakubye akayimba nkazula nti kakubye actually since yatema ne sound wa TikTok nze natema wange nakwebera nakona nakona nalwa like sign a following actually it was about following nga sina na sente za TikTok amana TikTok abatusaba ba TikTok abasaba sente kola challenge wallahi baji nabye Dr. Loverboy ngagamba waliwo yamusaba emitwalo 5 onyomala yanyo wa Black Zaira ye Zaira yaga Zaira ko she said that yaga Zaira emitwalo 5 nga mwina sente okwe ngatinga just doesn't know emitwalo 5 zino obuzini mu luyimba muzituwenga no it's not bad why would you pay 500 for someone just to do a challenge yokuzina obuzinyi no like kalingana fa bana Uganda tetweyagala ate tetweyagaliza ekyo nobo buzibu ki webuli obuzibu nabo webuli tweyagala tetweyagaliza zona side sijaziwoleza because they are all my friends and I all talk to them but ngafa bana Uganda tetweyagaliza ate in this young generation you may think that you are the kale abasinga baloboza they are on their own island. No man is an island. No man is an island. Ndirujja kukyanga omuntu oyo omwetaaga obanga yakwetaaga. Because owuliro nasooka n'agamba that I went and performed for her. Yamuyimbira ku bwereere. Ne kati nawe wali otunulamuko nosegeera nogamba zino zima. Yali amusuubizamu wenda performinga nawe ojja kunkola challenge. No, like sente ze yajja nazo. Zizali ntono. So akujanga Shalom. No Shalom kiriwo ekiti. Shalom ompise otegese. Loni nenzija nenkuyimbira. Nenzija nenkuyimbira netaddemu engoye buli kimu ng'omuyimbi ningamba Shalom yategese. Era nano friends of Shalom nga 3 November bannange emeza million emu
abangambye kulosa abantu kati Shalom okuyingira emitwalo kati Shalom kiri bwe kityo osabye nga bwotegese bwotyo kati nga nange bwonchaza toyina sente zonzigyeko toyina kyonkozeeko Shalom notuko kunkubira so nyongamba Ronnie jangu ombererewo oko Shalom ne nkusaba sente nga tezirina wathe abayimbi amu kumwe ala omuyimbi abanga musirikale si mukwano gwo si mukwano gwo yakwata mukwano gwo musirikale abata yakoze no like Shalom ebiveke by'obusirikale waliwo kibayita akobungu abayimbi temuli besigwa temuli besigwa naye kata toli yasooka kale bonna sigena baninya omuyimbi yeto mwobika n'omweyalira bebamanyi kiki ekyaliwo ogenda kukola ku TikTok akayimba kakubye okufa bebamanyi buli kyomu ekyaliwo bantu bajja kwesotinga ate ba mikwano nnyo kyagala nnyo yingirira bitankwatako akayimba kakubye okufa like kale ne bitandikirawo mpola mpola bakakweza bweza nga bakyo bagamba kati kana kemba kafe bani bateri team yawe gamba tukbyeno man I'm this guy that like kale simanyo bana namuze mu Shalom siri muntu wabantu bangi baba vubuka bichebe just kacharako nze mchala wange kwegana mukazi mu kamera wabajali banange nkweganye mchala wange obajoli nkweganye inze His Ronnie akayimba katambudde nkweganye katogamba nzizaako ki kamazo fuuka hit kakutambuza kakutazaako ku TV ku radio mawulire buli kimu kibaawo wafuna ku zi bookings nafuna atafuna management yao I have a management Mosh Ends Entertainment ya mukuru wo wafuna mukuru alina musumuka management Mosh tomanya Mosh Ends checho nakayimba kakubye kakutteyo abakazi bajja mini box okufa obufi okijja kukinti abakazi bajja bani ali mu video yaka akwesa girlfriend wachi mukazi wote yajja wachi yajjawo zine nyimba abayimbi olakagabe olaba zine nyimba tuziyimba ne mu abantu abaliyo mu abafunamu kati Shalom wafunamu nofuna omukazi mulina kati n'abaana mwetonera zi Volkswagen terukoma Volkswagen terukoma olwo omubeedi eyo ne mwesimbira mu kalodo mwesima kate bwesimi kiba kinu nnyo n'okuuma omuntu oyo gwafunira ku luyimba lwange byamulina okujjako nze nzatasobola ayakati gwa omuyimbi oba okyagwe nga tewafuna ate nga gwe atuwa akayimba kati nze ankugambye tuliwo abantu abamu twajja mu nsi eno kusanyusamu abaagalana ne babakyayita obulaba zonna sayi nze banange ndi ku mukwano nyimba ku mukwano angokoko nyimba ku mukwano mu negative and what positive mukwano gwokka ngwagala kuba ekitambuza ensi eno mukwano twajja lwa mukwano yatulivaawo lwa mukwano subira yajjambu yajja mu mukwano no era gwe wallahi teri bantu beegatta kwagala okwegatta no nkugamba agala okwegatta oli musajja nti bitambula bulungi nkuzikira Biva Organic and Natural Health Products ononya woyisizaawo kantu basangibwa Mengo opposite Masengere wakuzia 752602427 number ya Biva family planning and natural weri abachala ladies happiness we kali akantu kamwe aleka bera kutenda bokalu bakujja kwenda kwa kutuma enamazi abayina bulwadde mama mulwadde alusa sinuses magumba gol arthritis genda ku Biva Organic and Natural Health Products obenga bakuyamba ku 0752602427 nchali ne loniyo tulina bataka ku TikTok nga lutambula tugenda okukulengera tulaba tewali mulongofu baluyimba izi nyimba za kitabo nyimba za dini za kitabo lutandika lutyo olwo oluyimba mwesanga ne DJ Magical Keys there is DJ Magical K I know oluyimba lwange lwa gospel lwayagala ennyo nga gwa lwandika baluyita nsonyiwa faza it's nsonyiwa just taking that ngira dukimbiramu like I wrote that song last year naina bye nali mpitamu bingi nesi bingi nnyo anxiety depression hit ebuze oluyimba lukubuze bya hit si buli kaseera nti olina okuba ne hit fenga tuzirina hit kijoyina gwe akuba pandemic
pandemic katika gambo katika Shalom kino sagalo kinyigiremu ne Shalom nobula toli muyimbi wala Shalom nobula osobola n'okunoonya ekikuzanga tokiraba ni kati nze manche neta ngani no mumwa wagambe buli kaseera nze Katonda yampa ekitone kyange ne mali emyaka 10 nga soogera mpaka bukubi nfufu bwenti kati binyo kati gwe mwakanda mbyokwogera genda obuuza atajja mu comedy oba kubuuza Shalom just lwakuba nti nze mpandika comedy nzanya comedy kati nze kenyini nze gola wa nze comedy nze talent yange nfufu no kayoga mumwa no wallahi kagambe bikasera wabayo talent pezalibwa wabayo ekyo kisalibwa Shalom lwaki wajja mu comedy nyosesa abantu that was no my call aswa kuleka dobozi no ndikotogere no soli kwesa mu kugundi mu comedy eyo kati nkole comedy ki omuswa stand up comedy tuwade kuluyimba lwaki olwa gospel wanyanya byoyitamu wakulemba lwa nsonyiwa like waliyo kati ogamba biye bikubonyabonya no like olaba Shalom like when you're a musician osobola ekintu nekinyigamu nganzo omuntu nene ndaba ate abantu abalala noyisanga oli nga bambi ense mukutteko nnyo emukuba obuggo so I wrote that song basing on me and the people around me. So lwali nine bizanye binene mu mubiri era binjo kyawo obulamu bwasigiri nono walumba tuwe wabulo ensirwe rugali lwalukutte mu ngalo ngezezaako kusula mu bikiri nga kyenoonya kwe kusanyusa guno mubiri naye mbizudde byonna temuli nga siri naawe Mukama bibeera bitalo iye gwe manya tali ekyusa yene ennaku newe empaso gya kuntaasa olw'enkyate mwenye nseke olw'amasanyu gankuba embaga makeke iye gwe manya tali ekyusa yeah, Lord have mercy there. Sonyi wanze Mukama sonyi wanze byasoba netonze nkusabye netonze tegiranga ndaga waliwo ebintu byetukola nga tusanyusa mu lines nyonji olimba lulungi kati olutadde no naluta naye but the weakness of the ears of people kati baga lunonya ojala search bamanya jala search benge luleso wali erinso nywa by lonyi kati so akokaka music mulungi kati ngolo imbara gospel lulungi nnyo nice ngezezaako okusula mu kikiri nga kyenoonya kwe kusanyusa guno omubiri naye mbizudde byonna temuli nga sirina waliwo ebintu byokola mu bulamu bwo nga bisanyusa mubiri gwo just to pretend that you are happy but you're not people are depressed people are not nogenda mabala nokola buli kimu nofuna abatuza abenjawulo nokola buli kimu nenga kyonoonya kusanyusa mubiri naye ng'omwoyo gwo simusanyufu. There are people that sleep in bars not because they want to sleep in bars but they want to feel comfortable nti ayina ebizibu byewaka ayina biki ayina abamufuddeko nti nono walumba tukola ki atuwe wabulo ensi lwe lugali buli lwanyinyambwe bwe bati kana Shalom mama waayise sikisabye osegera aba agenze nekibeerawo nga kikunyiga oba okyaliwe batyo omwana ku ssomero ne bamugoba oba okyaliwe batyo landiroodi ekana kunyinya oba okyaliwe batyo omulimu ne guyuga kati ng'obulamu buli awo buno obulamu ebisaanye ebyo bikwokya nino bisaanye binene mu mubiri era binjokya obulamu bwasigi so magical field yawulira nga akwatiddwako yali andaba nenga he's not that close to me and wanted to know lwaki kale kati nga bwobaddeawo kati bwe Shalom kyokoze ekikyokubeerawo nonjogerera kimanya wakola wabikola ki he did not do that he came and assisted me magical K nangamba loni jankukwasizeeko wawe nkola ki Mukama janatuyambira ibi maseyo wona bafunya bakwasizaako abalina akasente okunsinga abalina kibasobola okukola okunsinga leka nze njira nkuwa ku platform yange gyenkola ki gyenina weerewe obusobozi bwena. That's what Magical K did for me. I don't pay him, I don't do anything to him. He just loves my music, he just loves to see me. Tedobozi yange yali sima yagala yebuuza lwaki abantu bakurecognizing very soon. I know. Yeah. So he's just assisting me. Okutuuka wawe weekola ki akala wana asanyuka because he always tells me Ronnie yagala nnyo abantu abakola ki
abakwagala era abakwagaliza. Nze Magical K sina kyenkwagalako era newe mba sinawe. I can do my things but I just love your talent. I just want to see you succeed. Kubanga obeera obulungi nange mba bulungi. Kati nga mujja n'akayimba ako yangamba akayimba ako yali afuluma. Yali afuluma actually. Yali atudde nga ataddeyo ekigoma. Tumaze okukola record some scenes. Tutudde awo nga tadde awo ekigoma waliwo bano ba rapper bakituddemu. So my mind ran back. Kale amasomero ge nasomeramu wakagenda Abangulikane. Muri Bangulikane. Bishop Senior School Mukono. Kwakamba kaffe Abangulikane. So niwe nakulira on my primary school Little Angels Mukono still. Nga ezo nyimba. Kale enyimba ezimu naziyiga olw'okuba nti olina ebifo by'osobola otuukamu nga ze zikuyisaawo mu kufiirwa. Ennyimba ezo ziyimbibwa nnyo mu kufiirwa. Kiba kya buswavu nnyo ng'oli muyimbi ne bayimba oluyimba yadde lwa ddiini nga tolina yadde ekigambo ky'osobola omuumuunamu. So I was like nga lundi muto kubanga mbeerayo waka ne nziwuliriza. Mpulizanya ennyimba z'eddiini ezo ennyimba zirimu ebigambo ebyo. I was like tewali munsi muno mulongoofu kubanga ffenna twayonona. So nenyimusa lumu eddoboozi nentandika tewali munsi muno mulongoofu kubanga ffenna twayonona wabula Kristo ye atulongosa n'omusaayi gwe omulokozi. Magical K was like this. Yazimanyi was like this. Obwedde olinda ki? Senga bayimbye dda. Tumaze nga n'ebyuma tuli mu beat park nga tuddemu. Nagamba mubizzeewo. Mubizzeewo tulikodinge buto. Ne muddamu. Tuddamu buto. N'ogikuba n'ogiwanika. N'enjikuba. And that night Sategera yagamba. Actually nakamba kale tugende. Nze alina waka nambivuddeko n'agitoba enkeera ekiro sawa zalinga sawa 3 bweba ekuba si yangamba nti egenda kukuba ye yali akimanyi egenda kukuba. My mom called me. Mama wange nangamba gwe yasindika na voice note sawa zali 7 gwa kiro nangamba kali akantu ke mwakoze ne DJ okagenda kukuba. How was the feeling? Ngaze ncha doubtinga. Nagamba gwe genda okalabe. Like kijja kyanti kuliko challenge abantu bisatu nga mwakakata. Your mama has been your support system. Abadde akwagira. I'm raised by a single mother. Oh, that's beautiful. Yeah. I'm 22. Me, I saw my father in my S4. I saw my father 2022. In your S4? In my S4 nga zikyalira mwana mulala. Mwana we. Omulala nga siggwe? Nga sinze. Katompadde katugenda otandisa. Tugende mpola. Wakula tawabye ku taatawo. First time you sing your father wali musinyafo? Like okumulaba nga. Ate nga zekyalira mwana mulala nga siggwe. Kuba twamunonyaako ne mama ne kigaana. You know n'abasajja batwabaki. So that's why me I'm always at the ladies' side. I respect them. Tompadde natongambye ekintu kati obongo bonna obusi. Like such stories and I'm like I think government yeteko ministry y'obufumbo. No, tekyetaagisa. We have felt as musajja nange nkuze. I'm going to be a man. No, just imagine like you have not been seeing your father for just 18 years, 17 years. Yeah. First time seeing your dad, he's seeing another child who ngataza nakulaba gwe. Actually it was a coincidence. No mubuuza. Like I found him standing near my mom. Nemusanga like mvudde eri sitegeera. Tumanyi ni tatawo. Nga simanyi. So mom was like, ono ne tatawo. Like mubuuzaako gye baleko ssebo. Ndaba omuntu alinga nfaanana nsika ekifaananyi. Sitegeera. So oba uncle. Nga simufuddeeko cause tekyandi mutwe cause we tried and tried. Mama yagezaako n'agezaako. Tumulekaawo mu bbanga tugamba okay kasita nkuze kati nga mnyaka boluganda bemmanyi abe like side patano side nga bomba manyira mbalaba ningindayo nimbalaba nenga bwe tutukayo mulaba. It's very hard. Kati yakutunulira ki? So no ndi musajja I was like
Nombuza daddy how are you? sisobola kyogera ne mugamba gye baleko ssebo ne mugamba gye baleko ssebo si bukyayi nti ki but didn't you like hug him like dad like you know like I've seen your dad that feeling ogwo muzanyo sigulina so akola katembo yo sizanya skit abasajja bane tuli basajja abazadde twefeeko twerabirire because we cannot raise another broken generation. So I was tumuveko mami agamba kati kagenda kutambula so she was very happy nangamba kagenda tambula gwerinda nangamba gwerinda ndo was like kale kaninde nkera kakube 12 kakube 13 like in the 24 hours kakakube 15 nangamba okay ngendo kere nchakatani soteka ko mutwalo nekakuba kacho gataka kubuza kachaka akuba tukanyugiremu ajaka kola swali tandike munabe okunaza mwebuli tibi mwete muli tukula watali Yesu munabe mumusayi gwa Yesu tewali munsi muno mulongofu kubanga fenna twayonona wabula Kristo atulongosa n'omusayi gwe omulokozi munabe mumusayi okunaza mwebuliti obusambize wabweganye by the way most people think I'm Wina limba la dini wasowa kuyimba mbulangulu n'enyimba z'abalongozi tewali omulala njagala ennyo kusinga Yesu eyamfiirira. That's my best song. Like Yesu yazaalibwa kubeera nze n'abonezebwa kubeera nze. Walayi wayimbye ennyimba z'abalongo wanungana mu bbe. Nkwagala lwa Yesu. Oyimbye ennyimba z'abalongana mu bbe wakikuza Yesu omanyi ko bbe. Have you ever been to Jesus for the cleansing power? Are you watching the blood of the Lamb? Are your garments say that they white as snow? Are you watching the blood of the Lamb? Yes, I'm white in the precious blood of the Lamb. Hey. Sako nze no sikuchuka kuno na mbera kuchuka munyonekere campus eyo. Naliko somos biba tanga smart spirit gundi. Nivana ngwe somero. Yabalokole babitanga bati. Scripture yoni. Nze natuka konga ate singa manyo kuva ku Zaburi esoka pala ku Zaburi 12 ngazindi muntu zonango zimanyi naye Katonda kwononeka kuno okitegedde sitani yampasa kati kamya nyimba z'obupangisa namu apartment so kati awoddayo n'owuliza kayimba kali akansonyiwa kye ngambye ngezezaako okusuula mu bikiri nga kye nnoonya kwe kusanyusa guno omubiri naye mbizudde byonna temuli asiri nawe mukama bibeera bitalo. Though we always remember the Lord nse nawe kutadde mu koona masegede ekyo kakulu nnyo kikulu tuli ne loniloniyo nga tumaliriza abagala music wa loniloniyo atulange atuwafata kulanga business yema Musayi gwa Yesu nga mungi wano abagala ati masoga kuli mu ngalo ino omukyala eka n'omwana naye amasoga kuli mu ngalo kivudde weekyo ekyomukyala waki amasoga kuli mu ngalo kivudde weekyo kati nga nze nange alinzekka tegandi mu ngalo kivudde weekyo ekyomukyala waki amasoga kuli mu ngalo kivudde weekyo nkulabye ngapita Omusayi gwa Yesu Omusayi gwa Yesu gulaba gubadde gusaana mungi gukulukuta Omusayi gwa Yesu gwogera nnyo zize nange gunjogerere leero gwogera sawa Omusayi gwa Yesu gwogera obogira bwoti nga Omusayi guyitawo ogwesibye bulijjo bwobeera Omusayi gwa Yesu gwogera sebo kati ati sinze gwososoleta wane ati sinani badde waliwo buli kaseera Babuli egamba kiri mu Zabuli ya kaseera ekisa kya Mukama kiba kipyabikanako kati n'omusaayi ogwo oli mu kugeza ebyekisiru ku kisa kya Mukama. So by the way mbajjukiza August tugenda kusona hotel Tony Blood memories of love
Chosen Blood nga lumu August muje ku Serena okinga emitwalo 10 ordinary table ya milioni 3 muje tumbe abembo na mwelekeddeko nyimira kama Chosen Blood kamu akasunga kunyimira Chosen Blood ne kambuzeke ekibuzo kino lwaki abayimbi bana abakola ebivulu tebatwagala mu rehearsals zaabwe kitimba muti atugamba singa okuyimba tembasaba no tembasaba no do you have access to them techetakola kazina abantu ono performing up set to Chosen Blood no yimba yate njogera naye ate saga performing na CD live kajagala imba kamba Chosen Blood ngalumu ku Serena Chosen Blood kano ka video had a problem with stomach. I'm going to send you this clip and he wants to rehearse with Chaliwo. He wants to perform. Buli muyimbi nenyimba ze nyingi mu mutwe. Njagala nja soka kulaba Chosen Blood nga first August. So nyimba kamba Chosen Blood kam. Muga Chosen Blood. Mugamba abiraba. Wadi? Nga lumu August ku Serena. Lumu August. That's a girlfriend. Oluyimba oluna kugala lonze wa mukwano. Poza yimba kunyimba za mukwano. Chosen Blood nga first August. I want to attend your show. I want to perform live on your show. It's just a request, not a command. Bashegera. Cause chibu chogenda okola kya mukwano nange nyimba. Mayo chibu emwadde obulango nga kubendulu. Checho chensaba. Ba Chosen Blood. Kankunyumize stories zetuyita. Firimu z'omukwano zetuzanya. Firimu zitalaba we yakafira. Nga ne kasinema tekanakwa. Yagenda raira yagamba genda nafunya singa. Emikwano gyagamba kafunya singa lwaki lyansembya. Uwadawa gwe sikyegomba. Wadawa gwe sikyegomba. Baby, you're my oxygen. Oba gwe muka gwenzisa. Okotwaddemu nga tusiibula abagamizi kwa musangawa kwichubu kwoli mbuza bonzo bana maji benjo atwala YouTube channel yo music wange on my YouTube channel jali on all platforms jali Ronio is my name yeah TikTok Ronio abagala okubukinga Ronio enamba kwezi platforms yes bukinga omwana oyo mwina proposal bagala proposinga shalo muwambola ngamukuyimba kage kwe mwakolera buli kye mumuzaliddeko n'abaana njagala nyimbirayo nyanja mukirya njagala osoko nyimbira kayimba kakafero kamu then batuma onyimbira obuyimba nga bunyanyi stop nga buyimba nga butano mulungi gwo mutu situgende shoka de akunyumirwa olige yareze instrument njagala osoko nyimbira kayimba kakafero kama tukosinga kwagala kakafero neka fero emuyimbi wa all times lulingali olimba lemubuisa amaso lulimba ki okimanyi zolimba lensinga okwagala akafero it's weird but I love Walumbe Zara nange mayo bamnya mutwe gwange yazala wange yese ng'omusonyiwa anzalira omukuma ke mulungi owange mpolu kuli nywenda begwe abawoza kikyagunywa engeri I love that song because it just reminds me that one down be normal and to check myself kale nkinewunyisa nti he summarized the kale alinga eyegula eri okufa nti yali n'obulumi obutagenda kuggwa no kitalo nnyo kitalo baana batu kale just ekirunjagaza nti kale mu nyimba ze yayimba ennyimba ezo but he was blessed against death tosobola kujja n'oyimba kintu kigenda kujjawo that song never Walumbe Zaya it will be the greatest song of all times about death ne tuluyimba kibena tebirigwawo tandike Walumbe Zaya tukola wati mbaka abasajja botugumbula otyo oli wangeri kyatayiza abalungi n'abesimbo n'obapajji otyo laba bw'ojjulika wabe emitwe emiyaye kale oli wangeri kyatamanyi batefu onkutulidde nejjuta nsula nkuyimba nze koma nino gira okubulawo sula bw'oli mubbi nnyo mundeke mulangire bw'ate tunayogera ng'abali ebukodomi n'owulira enduulu n'emiranga mama n'abagagga abasikambula mabenzi lwatima olutulesa amabujje ne lufa kuuza n'abali ebuzizi Rwanda sirula n'abava e Bulaya bw'omutemu awenja ne munda z'abakyala nakunyulayo n'obutonda mama ate takuba misi n'obujja bugaya kugambye luzibu tulya nalweka nembife wasanyukirwa lulyayo kyema luli mu nguli gye twekeserereyo
kale luzibu olwetibatamidde. Kitalo nnyo, kitalo yaye. Kitalo nnyo, kitalo baana battu. Kyenva nkuba gitanga yala nga byonna byenkola tebimpa maanyi. Abalwege n'ababassa nova sewa akadongo kamu n'otugattiko. Sebo tutwala tetuli butuulo. Emagombe wali etava kalungi. Na bonna be yatwala mpawalidda. Balimbi bulu lwetava ddoboozi. Eyo munzikizi watali tabaza. Nawe kaweesa gy'olage waleeyo. Mutambiro lyeyo yewamunyetiisa. Era yewabulira n'owuwo omulungi. I love that song. It's a very nice song. It has a message. Yeah. I just love the message and the lyrics. Badde ne Loniloniyo, tujja banga naye mpola. Emboozi embeera tujja okuddamu nnyumya, we are going to be talking about pleasant dads. Bataata abo. Yes. Tubaboole. We have bataata atabiri abantu baboole. Be a good dad, Shalom. Nobo zadde bali. I promise to be a good dad. Be a good dad. Nobo zadde yo wala. Ne mba zadde wala. I'm going to be a good dad. Abaana bange bonna kayimba nkamanya abaana abo bakuŋŋaanye. Abaana bange. I have to show them love. Chabula njagala nyimba z'akazi we Couple Man where he talked about his family. Akakayimba k'abakazi mwaka for bubi. Byobonya. Olikunya stepmother? I've never in my life I've been with a stepmother. I've been with my mother. Baba zala bameka? Mama. Tuzala. Yazala abana abalala. But I'm the first born in both. Muli bameka? Tuli abana. Oh, another sister ko? Kali. She's a candidate now, senior 4. Senior 4. Oh, tujja mu success card. Shalom enekyosobola okugaba. Olaba ompita ko wali ku display yange wenkolera ne Shalom. Jamba tisto. Banyeranga art. Okola ebyumberanga tumale tugale osawa eri mu kitundu. Nkola art. Omulungi. My display is in Chanja. Nataka kushare awo. Nataka kushare. Banya abere Chanja embe yemula bebiri awo. Ewali chicken. Ewali chicken. Ekibumbe. Ekyenkoke ennene. No wakitu kinonyeze sente atisi bampemo miliyoni neziba 5. Ekibumbe ekyo kyenkoko mulina sente ngango enkoko ya milioni 5 alugate liwate just wakuba nti ati mumubusa amaso sola ati we Uganda agwanye bei but if I was in another country that loves art oba Kenya oba Italy manandi badde sibonabona singana na sente zestajje mu kuyimba cause olaba ekisingo tuluma mu bintu kajogere ku kintu kya art okola nkoko. No, si nkoko zokka. Waliwo ebintu. Kwata bobweni mubajje mukole mu ekibumbe baba tebakigule. Twata mu 7 kwata Dr. Best mukole mu ekibumbe. Fa bagala Best je bwetuli. Tonkaka tubaako kyonkaka. Otandise okubaako byonkaka. Tonkaka. Nzaje okusiima gwe njokola. Waje sikola gwe nawe nsobola okukola gwe. Leero nze mamwa. No kabastiko mwana natisi nebo. No abane nange Shalom ne tukola wali tujikuteeka ko nga bwe jiri. Emimwa. Wallahi tekulwa mu yadde nso. Temujifunza na mwemimwa. Tetusobola. We tujifunza muto bagu. Sibula abatulaba. So babi muje mumpagire. Bumudde ne mugamba bayimbi. Namba y'essimu. Tuleranga tukola. Namba yokola art. Bane akola art omulungi ezo zi sculpture. Batacha? Sculptures eze nungi azikola. Zijje bweru abana abazikola tuli wano. Omutuko okuwagira muwagira nsindala ate nga naffe tubikola mwa. Njagambe abakola so okukola magaya wuyo. Okanga abebusoka. Sawoyo. Deso akola milioni 5. Nkugambye enkoko tusokola ebintu bino tubijja mu kunomo size. Actually olaba emboga eri is Bobby. Ogira bajate ko kulisaka ifana. That's our sculptures ko bino kubibumbe byaffe. Yeah. So he supports. Nange njagala kuye ebifaanyi kati naawe lwaki gwe Shalom ku sente z'olina olina n'amanya agatonde emmotoka omukazi w'omutone mu ekibumbe tumubajje wali eri ate sine waba taliiwo sokudda ku kibumbe kaseera nga nkirakola wenkimenyamenya sijja sibula abantu tuve wano amanya n'eddoboozi nze Loniloniyo Shalom 256 kwembadde leero ku mukutu gwe but thanks for loving the Ugandan music mutuponyeke endongo ennungi gyeri tujikola tujifulumya. Respect to all the people that loves my music and that supports my music. So when you musule bulungi mweraba.